Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nnyini nsi Ronald Mwenda Mutebi owookubiri akuutidde abakulembeze bonna okufaayo ennyo ku nsula y'Abannayuganda nga kino kyetaago kya buli muntu eri obulamu bwe. Nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero ku mukolo guno n'okulaba ebyo byonna ebigenze mu maaso era bye tusuubira nti bijja kuyamba abantu baffe mu mbeera zaabwe. Ono okubakalaatira bw'ati yasinzidde mu ssaza lye Busiro bw'abadde alambula bannabusiro wamu n'ennyumba ezizimbiddwa Obwakabaka ku nsimbi ensaamusaamu. Lukoma Nantawetwa asiimye abakulembeze ba disitulikiti eno abakulembeddwamu ssentebe Dr. Matiya Lwanga Bwanika olw'okulwanirira ennyo obutonde bw'ensi n'okubuggyako ababusaanyawo buli lukya. Tusanyukira nnyo Mwami Matiya Lwanga Bwanika n'olukiiko lwa disitulikiti ey'e Wakiso okulwanirira obutonde bw'ensi. Tubasaba n'olutalo lw'okuzimbira abantu baffe amayumba amalungi era agali mu busobozi bwa buli omu nakyo mukirowoozeeko. Ssaabasajja mu kwogera ku eri Obuganda wakati mu nduulu ey'olulekereke ategeeza nti ddembe lya buli muntu yenna okusula obulungi nga n'olwekyo abakulembeze kino basaanye okukituukiriza. Okuba n'ennyumba ezisulwamu era nga zitegekeddwa bulungi eryo liba ddembe lya buli muntu. Liba ddembe lya buli muntu era abakulembeze balina okukituukiriza. Amaliriza asiima buli afubye ennyo okulaba ng'akulaakulanya Obwakabaka okussa n'abantu okwejja mu mbeera embi era n'akubiriza abanaavaayo okugula ennyumba zino okuzisulamu obulungi era nga bagoberera endagaano gye banaabeera bakoze. Ssebwana n'olukiiko lwe awamu n'Oweekitiibwa Kasekende ne Buganda Land Board olw'omulimu omulungi bwe guti gwe bakoze tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Ennyumba zino zaazimbibwamu esseeta emanyiddwa nga Mirembe Villas era nga we twogerera baakazimba k'ennyumba 116 era nga n'abantu baatandika dde okuzisulamu. Bannaffe aba Googi Group be tukolaganye nabo mu kuzimba amayumba gano era tusaba ne bannamikago abalala okutwegattako mu nsonga eno. Tukubiriza abo bonna abanaagula enju zino okuzirabirira obulungi n'okutuukiriza obweyamo bw'okuzisasula ng'endagaano bwe zinaalambika. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agalero.